Retired Major Jessica Lupo yakiikidde President Museveni mu kutongoza omulimu ogw'okukola enguudo mu disitulikiti ennya ne municipal etaano ezikola Greater Kampala Metropolitan Area. A 5-year program financed by the World Bank to the tune of $566 million. Mu bubaka bw'atiisa omumyuka we, Retired Major Jessica Lupo President Museveni ategeezezza ng'embeera y'enguudo mu Kampala n'emirirwano bweyungula ezigera nti musanyufu okuba nti pulojekiti eno etuukidde mu kiseera ekituufu. The road network situation in the metropolitan area is alarming, with Kampala city having only 610 kilometers out of the total 2,100 kilometer road network that is tarmac. Agamba mu mativu yakukyusa ekifaananyi ky'ekibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Cabinet and Parliament approved this project with the objective to deliver coordinated infrastructure and services to make Greater Kampala Metropolitan Area the engine of transformation and driver of Uganda's economy. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.